amanya Ssalongo Lukubi Gerard aneddira Ffumbe era nga ndi mwanyina wa full figure ne full figure mwanyinaze nawulira nga yeegaana taata we yafiira Luweero naye nga taata we ye taata wange era taata wa full figure kyajjaffe ennaku zino emabegako bamutomerera wali luguudo lw'e Masaka awali ebimuli ng'era kati ze nnyimbe zino zitugendamu empapula zino zez'ennyimbe naye kiba kibi nnyo okulaba omwannyoko ng'agenda ng'ate omukyali balamu ye n'agamba taata we taliiwo yafa ng'ate si gye bamuzaala omusajja gwamwe ne gugenda nga gwolaba kati nga nze kyeŋŋamba full figure ajje eka bw'anaaba abuliddwawo ne bwajja wano Ffumbe Mukasa Valley Park ofisi yaffe eri namba 27 ajje mutwale eka n'olumbe lwa taata we omutuufu empapula ze zino muziraba luno lwe lwajjajja waffe ye Kaweesa Benedicto lino erinnya ssajja lya Beene Francis ye taata wa full figure omutuufu ne lino lya ssenga waffe ezo ennyimba esatu zetugenda okwabya olubuule wali emawokota ku lw'e Masaka oba mumanyiiwo bulungi kati full figure tatya oba bya ssente kubanga ennyimba twazisoobera dda ssente basona miliyoni 2,37 weziri wano zonna awamu miitingi yasooka nga 5 twafunako miliyoni 9 eyazeeko yabadde nga nnaku z'omwezi 5 lwabadde lwa 6 senete twabikanga zimazeyo tatya nti oba senete ziriiwo naye ajjeeka ze mutwale oba muteeka ku kijja neeka bamulindiridde mwanyinaza ajje akubeweeka ekyo simanyi oba mbeera yamutuukako eryasa akitegeera taata we yaliwo bino byetuwulira amawulire nga ga taata we yafiira mu lutalo ebyo bya bulimba taata wa full figure yeddira Ffumbe full figure erinnya ly'ettuufu yenna Nnyongwe Jennifer kati yasigazaako zongo lino ery'ekiganda lya Ffumbe erya Nanyongwe era taata we yamutuuma erinnya ye Nnyongwe yamutuuma amannya galina naye akomewo ffe tetulina buzibu awaka sente weeziri tatya tewajja muswazeeka tefanooza mwezi nga gwa 9 awo emabegaawo mwaka guli gutumaze eyafiira bamutomerera bali ku lumu mwaka yali 2,2019 mwaka tetuli mu 2,20 anti engeri gyabadde n'ebigambo ebingi oluusi omutya nga toyinza mwetambaala naye ngaekituufu ne mutu wa full figure alina mwannyina omuto yazaala abalongo era kuno kwekiri kubanga twabagaye baleete ssente balongeyo akasente nekigaana era bagiti netugiteekako kuno abalongo be nabo tumala baalula ogenda mulombo olwo ye akimanyi bwaba awakana ajje wano nze mutwale waffe tugende baali bamuyita ssajja lya Beene yoono ssajja lya Beene Francis ze nnyimbe zetugenda muno jjajja waffe asooka waggulu olwo maama we yaani amanyi maama we sinza mumala manyi matuufu kubanga sinze nange ndimuwa si omu nedda kikala kiffe tuli bakika Bafumbe kati oli taata muto azaala fulufulu naye alina edowooza yenga omuntu simanyi oba tamanyiyo bumanya ajje mulageyo ayinza okuba bamulimbalima obaye erijja laba nga ewali akasente n'asuubira nti yoyo fulufida mumanyi n'amanya ge gamu bazzukulu ba Walusimbi be baffe befulufida
Fulufiga abamanyi mwe oba tabamanyi yayinza okutugamba nti tatumanyi kubanga toyinza kukamu naye tumumanyi. olwo mukiwulira mutya nga agambye ku TV nti no taata we bwe yafiira mu lutalo mwakiwuliramu mutya mmwe nga mmwe family members? Era kyekyo ekisinga okunyiiza tugamba naffe tetuveeyo musayi gwaffe tegugwera nga tulaba kubanga ate mwesanga eyo olusinga bwe tuli abangi ate nemweyagala ate nomuntu okuseeka nayemwanyira ogambye Fulufiga yali amannya g'amatuufu yenna Nnyongo Jennifer ng'amannya gakozesa bayita Nakangubi Jennifer gakozesa naye yenna Nnyongo Jennifer taata yamutuuma erinnya ye Nnyongwe Nannyongwe ekika kibeerawo nga kitambula. batugamba taata wa Fulufiga yali abeera Nateete ekituufu kiki? Taata wa Fulufiga kati olusimanyi gwe yeegala ono yali abeerawo era musuubuzi wa birime bamutomera atisse ebintu bye ku mafuta wali ku bimuli yafiira akisidenti. Yali abeera wangali nga mu Kampala. Mu Kampala yatambulanga butale obw'enjawulo n'ajja kuwano kwowuno n'akolera ekibuye yakolerawo nnyo era ne mugendawo era mumumanyi kasuubuza sajja lyabende bamumanyi Nateete bonna bw'obutale abutambulamu. kyemugamba Fulufiga yakula nenne wemugamba nti tabamanyi? Fulufiga yakulira Katwe ffe ne tukulira Obuule n'Okota so wayitawo ku butikaawo wuwuuyini. Muzeeyi oba byanfuna nga bye bireeterewo bino ebyokugabana amataka biki ebiwe bityo nga bye bibaleetera okuba nga abeegaano bakola ki? Kuba mu kika oluusi bwe baba bagaba ebintu nga ye tebaamuwa oba ki? Ate tebandimuwadde taata wa Fulufiga kyajjaffe tugenda kwabya lumbe abo baba bamumye n'agenda oyinza okugamba nti yagenze naye baba tebannagabana nga yetafu oba agamba nti tafunye oba afunye aba yagendera bwereere. Lwaki temwavayo luli nga taata wa Fulufiga yagafa ajja aziike kitaawe ne musalawo okuvayo kati ku lumbe? Oyinza okuliramu omuntu babeera n'ebizibu byabwe nomanya teyazzi kati olyonoka ekintu kitambula omuntu omwo temumulabako mulina kuvaayo bwona. Abamu balowooza nti oba oli weetaaga naawe okukola liiyo kufunirako ffembe nga olaba Fulufiga. Affe tetuli bubi ffe ebintu byaffe tubiyina era ne Fulufiga yatomeweka mu kika naye ajja kugabanako. Muzeeyi ogambye nti Fulufiga we Mawokota gye baziika ate ye mu sitoli ye agamba we Masaka ate yagambako n'oweruweero wano wa Fulufiga Obuule Mawokota we waffe Empigi bw'aba awakana ajje mumutwale mulage bataata mulage yamutuuma erinnya bonna weebali mbayina. mwenga muki ekisinga obbaluma? Musaayi omusaayi gwe teguzaawa ng'okyali mulamu. Ekirala Fulufiga abadde ali mu mbeera mbi nga temuvaayo. Lwaki leero tugambe mbu atandise okufuna kasente lwe mutandise ovaayo? Fulufiga baba badde ali mu mbeera mbi ffe tetumanyi mbeera mbi waffe oba ye agibaddemu zisimanyi naye ffe tetuli bubi. Yajje adde mu kika tetulina buzibu bwonna kubanga ekizibu ekyandibaddewo wanegambye nti oba olumbe lwataata lwe luganye twalusondedde sente nga taliiwo era ajje buzi omusika wali buzibu bajja mwaniriza tujja mwaniriza. Kati mukimugambe mu kamera nti nno temwetagako wadde ekisente ze wadde nekimu. Fulufiga mwanyinaze tetwagala sente twagala muntu nkulaza olumbe ya $223 enyimbe zino 3 $223 n'emitwalo 37 sente twazifunye ebyo ebintu byonna weebyo kati ate sente tuba tunoonyezaaki. bw'anaabeegaana munakikola mutya? Munagenda mu DNA oba? Era byonna weebiri ne DNA ebeerawo nga tugenda sente tuzira tujja kusasula. Watakkiriza genda mu DNA ate tunaamukuba miggo kasita kitegedde bakitegedde nga mumwesonyiwa. Tetumwesonyiwa naye yandize ne tumulaga ku baganda be tayinza okweyagalira eyo
taata waina omuntu gwe yamuzaala naye gwe basobola okukola naye DNA oba yamuzaala omu webali kugambye alina mutowe yazaala abalongo kibafa abalongo tubazaala nange ndi Saalongo kati lwerumbe luno tumala kwalula balongo kugenda mulumbe mutu wa fulufiga alina abalongo Mtoe muwala uwamwe mulenzi bamuyita ye ani tegaliyo ekifaananyi kyonna ekiraga tetawa fulufiga obukakafu bwengerako fulufiga obukakafu bwenina kisobola okugenda eka nereeta ekifaananyi eka ewaffe ekifaananyi gyewuli naye kati eno kizibu kyakubeera nakyo mulinamu ekifaananyi bwe omusajja wogamba nti taata wa fulufiga yalina efulufiga taata waani nga bali naye mu kifaananyi byonna biri waka webiri ebiri tubirinze ennyimba zino zetugenda okukola luno lwajjajja waffe ekaweesa Benikito taata wa fulufiga ye namba 2 ku lupapula luno essajja ly'Abende Francis ono senga waffe sikyajula esewo kati wano twali tuteekateeka ssente nti taata waffe owenampebo ye Sempala ye yeetema bino netugenda nga tutambula era ennyumba nga bwe zitambula ffe ssente tuzitambuziza mu nnyumba kati eno ennyumba nereeta zino ono n'aleeta bino ono yali omu taata waffe bamuyita Sempala oli Nabbingo era naye Saalongo nabagambye abalongo tubayina kati ye nakola ssente zino toto mugatte miliyoni 5 netugattako zino toto koolwa olunaku olwasooka nga 5 Januari netufuna miliyoni 9 zezino miliyoni 9 zezo kati ng'olumba olwo tulina odduddamu miitingi tuziddemu nga 20 meka nga 25 byebino kati zino ze nnyumba ezaffe mukika tutambulira mu nnyumba ti ennyumba ya gundi kati eno ya Simoni wa Lusimbi era bwe bateeka taata wa fulufiga mu lujja tugenda omuziika ono jjajja waffe naye yafa nnyumba twazimala eno ya Dodoviiko eno ya Ssaabagabo ono Kyengera ali awo Kyengereera neya Ssennoga n'ennyungu era amanyoga wulya bwegatambula ebyebino nze Saalongo Lukubi Gerard Lukubi Gerard Lukubi